waliwo obuntu obunvuma ne buva wali ne bunnumba ogenda kasangu kayiwe right ate olaba n'ababizannya lumu bajja ne tutraininga mbagamba ajja tuli mulala mu kino ababikuba ate kati era onooyigira kyera olina kuyigira kuba bikuba n'ababitraining olowooza ova wali just kukola bukozi bw'ebitibi by'abakazi oyomba n'omusajja yakakuba basiriza ennyini n'omukubazo n'omusuka n'omukuba panchi wano n'omukuba wano ettama ne lidda mu east n'omwongera amayindo ne gayiika kati ekya celebrate wakisayiningira dda anange keewumbe obulungi babulya nze kansigaze omukisa gwange mu bubi bwange temujja bambi kale tulabe we naafa kasitambanga nina ssente ojja kugenda mangu mu menopause ate menopause ati bagambye abeegatte nnyo tebazigendamu waiswa yani leka tekikola spokesperson omumyuka waiswa muna anti kati ekyokukwata Museveni yalagide bamukwate sikiinaako bujulizi you see mu ebintu ebimu bikolebwa without Museveni's knowledge nze we nategerera nti muno mu Uganda waliwo abeewa obuyinza n'amaanyi oli we yakera ku makya n'agamba namyalo bamukwate sima bamukole batya biki Museveni kyokka gwayagamba kolo yi Museveni amugaye naliyo bwe bati nga ntudde Museveni mugamba nga mpulira kino bagambye nagamba please concentrate on my work ng'alaga nti talina na order gye yawaddeyo naye oli nga yeetuma agambye abantu Museveni agambye banaye Museveni olina ennaku banga olina agafere mu gavumenti yo kakkana bebi si buli muntu nti abeera mulavu ya local content. Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256. Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. The short and big shot. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutegwa bba. Wa sugar teyamazanye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja mwenye Uganda tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda ekisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okyakiriko kamaro okugaba kuli mungi naye yagala kubbako mukisa baga kubbako mu kisago n'ogutandikira wange okunnyambula bannange nga nina emputtu ziringa z'abasoga Hajati wakoowa bukooyi basajja baakunyiiza naye ogenda funa omusajja ng'ayina love tukunoonya Hajati nga tetukyakulaba nga buli sawa oli muhane muunu nga bakolera pate ku pate batuyita mwena ate bridal shower ate biki ennaku zino tova mu mikolo yo sayini eraga nti ogenda kugiddamu bakuwase ene lwakadde nti mama wange yanzaala omu kati mba nfuuse roosi gyali bambi mama wange yakuzaala omu booti ndi kati ka kibiriiti abantu bakuveeko Hajati ku lwa maama wo mbakuleke ate nze newe bannumba kyeki kyenye ekyo nze nzaalibwa bangu engoma one man is army leero tuli wano ne Hajati Hadija Namyalo tuzze kunyumyanyumya mu bukyanga ave South Africa sikulabangako kati ondabye kuli kayi South Africa omugambo gwali mungi naye Hajati abantu go basobola nali manyi nagamba Hajati tebamutukukulirako ekintu ekikyamu South Africa batunga bakama naddamu okulanga bakakka mu bazibu nti nze Namyalo era owulira nze Namyalo oli otya kyende kuli kayo navaayo bali batya bo gye bali bagulu banansi we babakyusa timing we babibeera we batabibeeramu naye nze all in all oba oli wa NUP oba wa NRM oba oli wa FDC SMART DPPL biki ekitugatta bwavu nakugaggawala nakulwala nakufa nakuzaalibwa ebyo tosobola byawula kati wali ogenze kukola ki specifically kati kuyagala njogera ebyama bya mukama wange kati nakulaba n'Abannayuganda bangi anti era nga sinaabako twafunanga reports nga Office of the National Chairman nga abafiiriddeyo eyo tebabayambye mu abantu bali mu mbeera embi tugenda okuratinga high crime rate e South Africa ba Nigeria be bali basinga okubeera nga be baziba emisango abasinga naye we twaratinga high crime rate nga compared to other countries eziriyo nga Uganda ate kati eri mu nnamba emu kati nenkwata ebbaluwa nga we bazimpeza nenzitwalira president nemuga excellence something is not right n'agamba aweerezayo sente nnyingi aweerezayo how comes nemuga nze nange simanyi nze nkuwa reports mu reports zaffe ze tutera otwala omanyi tuwandika reports okusinziira ku biki bye tukoze ne tuzimutwalira n'atugaidinga ku ki ekiddako oba ki ekiganye era bwekityo bwe kyali kati n'agamba no you have to go there by the abantu bamu bagamba
nti saagenda nzekka twagenda n'abalala naye specifically because kyayitira ku office yange tize nasinga okulabika naye waliyo ne ba stakeholders abalala abaaliyo nga bwe twali ttiimu saali muntu omu nzekka maybe abalala tebali political tebaali tebaagala kubeera mu kamera ate era still n'ebyakolebwa era nze nalina obbikola kubanga nze atatya biduduma gwe weewaayo nze sitya biduduma kyovola baatuuka bo ne bakola withdraw ne babeera ali kundabira wali ebbali nze neŋŋanga oba eŋŋumi enyookenyooke bakunyooka awo wajja tiwali olowooza teyaliyo yaliyo nze nasooka golooza nakimpagira ebikonde mwabe pasapasa nti mujja mbu mugenda tukuba mumujja onsange ku street kale wallahi jangu nkwabye agamwa ate ennaku zino ndi mulala talaba n'omubiri kati n'obugoye butandisa okundeka omanyi wotandika okuba ekikonde ogira ozitowa muno omubiri guba mugumu kati omubiri gwakutte wamu ate twatandise ebikonde okuva dda nze nga ndi fani wa bikonde kati ozoyiwa omuntu ebimwamwamwa nabiwunga ebikonde era njagala kati waliwo obuntu obunvuma ne buva wali ne bunnumba ogenda kasango kayiwe right ate olaba n'ababizannya lumu bajja ne tutraininga mbagamba ajja ti oli mulala mu kino ababikuba ate kati era onooyigira kyera olina kuyigira ku babikuba nababitraining olowooza ova wali just kukola bukozi bwebiti bino ebyabakazi oyomba n'omusajja yakukuba basiriza ennyini n'omukubazo n'omusuuka n'omukuba panchi wano n'omukuba wano ettama ne lidda mu east n'omwongera amayindo ne gayiika saaja tadda jeno panchi n'enjiraba nga yeeyo ebyo byentegeera ate aja ti Uganda ogenda gisobola ne rugby nali mbyagalanga nnyo by the way naye rugby birimu okuba ennyo omubiri wansi duka omupiira bagwiridde naye wano obeera ku gundi kwala ati eŋŋumi wejjeoma ojjayo ate ekitali ku rugby kati nze bebintu basketball rugby kikonde tetwawukana n'okuyimba awo okuyimba edda nga ndi muto twayimbanga ku masomero ne tubeera used kuyimba ng'owandiika obuyimba bubeeraawo nga obuyimba bujja ebigambo bijja n'owandiika naye abannayuganda bakwebaza ku kigambo kya vibe kati saagala bad energy nze oliwo ndaba nga ndi mu vibe omanya ate ndina stress nyingi nnyo kubanga mba neewala kwewa butwa mba neewala kweteeka mu muguwa kyokola weewa vibe mu stress neewa kuba tewali agenda jimpa ati bwe nkugambira awo nenyumirwa ate emyaka teginaggwako gye weewa ate gwe byonsindikamu byakooya mubiri ate si buli saa ndikuba koowa mubiri gwe byonsindikamu byakooya mubiri naye wali eri ngenda ne bastaafu bange abakozi bange ne tujumyamu awo ne tugendako awo ne tunywa ku byokunywamu ne tugendako wali ku bireekaana n'ovaayo ng'okoye nga weebaka ogenda ozuuka nga ate oli ku chapita ndala kati ekya celebrate wakisayiningira dda anange keewumbe first of all abantu abasinga baagala luck is in kit. If you control your kitty, you maintain your luck. Bulijjo. Ate obadde obuuza. Obadde okibuzaamu. Mbadde sikimanyi. Luck is in kitty. N'abasajja bennyini. Tekiri ku bakazi fekka. N'abasajja. Kasita buli gw'olaba abasajja abakozesa abawala. Era olaba ne waba abadde mugagga nnyo bizinesi zisalika omukisa gukendeera because tomanyi ani yaani. Ojagenda weegatte ku muntu ng'alina kilo 10. Gwe ng'oli ku kilo 5. N'ataano go gennyini gw'obadde olina agakutikkuleko. Akulekera 3 obengulokanga kidomola. It's going to take you years okuzzaawo the 30% gye bakuggyeko. Kobe ng'oli ku kilo 10 ojasanga omuntu nga kali mu kilo 4 kakutikkule kakugye ku 10 kakuzze ku 5 okukolerera aga 5. Ogolanga otandika okufuna ebizibu ebitakoma yali alikola batya ebintu biggwa ng'osaanawo. Ajja ti abafumbo baawukanye. Simanyi na kiri mu mwaka guno. Abafumbo okufumbira tujja kufumbira ku right time nga Katonda asazeewo. Kyova olaba nti n'aliwo era namugamba linda.
Wobadda toyagala sirutalo. Kulinda ku bakazi abali mu Kampala ajja tigolya olindisa omusajja. Bwebaye buli kiri mu sikaati nti kiba kyekyo. Tulekeeko naawe. Nkubuulire era waliwo ky'olinda nga naawe okiraba kiwusaanidde okulinda. This is not all about beauty. Senga bali bawasa bulungi. Tulabye abalungi bangi abalina ebisiraani. Nga bafunye abasajja abamaanyi ng'alina akeedi n'agwa. N'agitunda. N'adda mu kyalo. Abo mbamaanyi atali omu babi wawe n'omulala gwe twabeeranga naye Namasuba. Bakiyita Kimbuguyu. Ewa mama wange. Abaneyi baffe nga bakwano baffe. Oli omusajja nga mugagga sisobola kwogera linnya lye. Omusajja yali mugagga naye alina omwana muwala. Bamuyita Halima. Ng'oli omwana muwala omuyiwako amazzi n'oganywa. Nga obulungi bwonna obwaffe bwonna obw'okunsi Katonda yabukwata n'abuwa muntu omu. Naye n'amuwasa n'amuteeka bannange oli omusajja yalina trailer 50 ne gatandika okufuna accident ne gatandika okufuna ebizibu ne batandika abantu bagamba ne tuli ku ki bizinesi ne ziggwa banka ogenda ba revenue nejja n'etwala ebintu bye lwakuwasa buwasa. Kati kiki ennyo ekyo bannange obulungi babulya. Nze kansigaze omukisa gwange mu bubi bwange. Temujja bambi kale tulabe we naafa. Kasitambanga nina ssente. Ojja kugenda mangu mu menopause ajati. Ate menopause ati bagambye abeegatte nnyo tebazigendamu. Tulekeeko naawe. So tulina okuwa eri ow'emyoyo ne tudda eri Mukama Katonda woba oli kokola tawuba ffe mu Busiraamu. Wabaako byeweenenya n'osaba Allah waleme kudda mu nsobi eyo oba aleme kuddamu kutomeza. Kati kitegeeza eriiso lyo liba lirengerera wala. Abadde alengerera ku weighing scale eya 20 ng'olabira wansi. Front page ogivaako n'obikkula ekitabo ekyo ogambe n'otandika okwetegereza ne kalangi akayiseeko lwaki printer weyabadde egifulumya yagifulumiza bweti. So though eno gye tubeera abantu bacriticizing biki kuba balaba nze I live my life. Tewali agenda bumbeerera nze tewali agenda kunkaka kubeera mu bulamu bwo kubanga siri ggwe. Gwebeera omutuukirivu, gwebeera omulungi, gwebeera byonna by'oyagala. But you can't be me and I can't be you. So mpulira tokusasula abantu kunvuma. Namyalo nja kusirika kati olaba nvuma abantu. Kubanga tewali abakulumbi. Nze eva mbeera ku defense. Nze mbeera buli wonvaayo n'ondaba nga nze ne ngamba ba. Wabaawo eyalumbye. Wabaawo eyanumbye. Bweba tebannumbye sinyega muntu. N'osasula abantu namyalo kino gw'osuubira ngenda kutya Museveni okungoba mu ofiisi ng'ana okuddamu. I had a life before working in this office. And I still have life when I'm in this office and I will still maintain the life. Si wensoso kola. Kati endala gye twakola ewala gye mwatugamba gye tutaakola ng'ate gye twakolera ne tufuna n'essente ze twajja nazo ze tuyamba ne tugabirako ne ku bannaffe. Kati ate yo twafunayo tutya. Nze as long as I have my luck. Newennemererwa wano era mmanyi omukisa gujja kuntuusa ewalala. Si gavumenti yokka nti mwe muli omukisa tibannange era namyalo era watakola Museveni agenda kufa nnyo. Nonsense. Ekyo kubanga todetermininga fate yange si gwe wantonda. Naye abantu nga bataddeko amaanyi mangi. Ate ani gwe bandigataddeko? Bonna byandabira erya baggwako. Buli mulembe gulina nabbi waago. Oba nabbi bwange bwe bunaavaako gwe njagala ombuulire okuva we twatandika tuve mu bino ebya peregezi. Ani akoze ebyenjawulo? Obikoze. Ani akoze bino tuve ku hatred, ku jealousy, ku busajja obubali ku mitima tubiveemu ebyo. Twogere okuva we najja. Ani ku bonna abaliwo ne bennasanga ani akoze ebiriyo? Ani akyusiza narrative? Tewali era nze. Oba oyagala okukkiriza ojja kukkiriza oba toyagala okukkiriza era ojja kumala otuuke mu kisenge kyo weebikka ogambe wadde kano akakazi sikaagala wadde ekikazi kiringa kino bwe kiti naye mwana ono mukazi mwana abaddeyo. Okitegeera? So ojja kukkiririza mu buliri bwo. Naye tewali agenda kukkiriza naye nga ekituufu kiri nti bye tukozeeko mu busobozi bwaffe obutono tubikoze. Ate byeraga. Kubanga nze bosi wange olumu amanyi n'okumbuuza where did you get the money from? Excellency biki kati bwe bamanya nti nno tuyifuna abatuyambako. Namyala asabiriza ali mu ofisi ya Museveni gw'osalirawo ekiri mu kisenge kya Museveni. Gw'osalawo maama waffe Janet gy'anaalya. Si gw'asalawo bali maka gaabwe be bamanyi ebirimu. Likewise eno ofisi ya Museveni yasalawo ebinaatambulamu wabula nze gwataddemu nze nina okuyiiya kino kitukuba nina kyeŋŋanga bwe kubanga nsasulwa kukola ekyo.
waliwo wengenda okusituka nvuma omuntu nga protectinga linnya lya mukama wange kubanga nsasulwa. Sigenda kulaba oli agambe Museveni yatta abantu bwe bati yabbye amataka gammwe gwe bayisirizaamu ng'ekyokuddamu nkirina nsirike kubanga tubatya nnyo. Nja kuvaayo ng'eŋŋange njogere mu nvume nange mbavumi kubanga ndiwo nsasulwa kukola ekyo. Bw'oba oli mu ofiisi ng'oli mu bitiibwa byo gwe beerayo. Waliwo abantu abeerimbika buli kaseera ayagala okulaga ekintu. Abantu baabamanya dda mukoze abantu ebyabe Kampala ebikolobero mubbye amataka g'abantu mutunze abantu mututte gundi mututte emirimu gy'abantu mututte ebintu by'abantu mu nkukutu ng'eno weerimbisa eno ng'ofrontinga balala. Mwabategeera dda abo. Kati nze eyo firimu gye nasooka okuzannya ne ngitegeera nti gyeri ne mmanya ne firimu sita waayo. Kati nze sirumba. Nga tomanyi firimu nze sirumba gwagenda okunvuma ku TikTok gwe bagenda okuwa ssente onvume oba oveeyo nzire gwe sijja kuddamu. Wabula oba omanyi mbamanyi eyakikoze era gwe ŋŋenda gwe neŋŋanga. Ne bagamba batuguddeko emisango gwe ggulawo emisango gyonna tujja kuvaayo tugiwoze. Nze nsasulwa kutunda linnya lya pulezidenti. Oba mu bubi oba mu mulungi oba onzigulako batonzigulako nja ziwoza ate ebibye obwo obumere tubumanyi nabo obumere bwe tusulako. So nze namyeyo tontiisatiisa. Tewali agenda kuntiisatiisa kubanga siggwa waniridde omwoyo gwange siggwa waniridde entunuusi zange. Naawe ekiseera gwe bagayo eyafudde siriimu yafudde kwogera oba eyafudde accident yamaze kweŋŋanga muntu oba yamaze kwogera ku muntu. Wali n'olunabe lw'abasirikale manya yayogedde ku basirikale gundi gwatiisatiisa ogenda kuziikibwanga mubbi. Gundi eyali pulezidenti wa Uganda Okero bamuziikanga ki yafiirira na buwaŋŋanguse. Amini yafa atya? Togenda kufaana mundu kale bajja kukubayo amasasi wansi nga ge tulabira pa 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 gabuuke mu bbanga bagakube pa 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 emirundi oba 7 oba bazikuba sibimanyi bulungi emirundi 7 bamala ogakubayo bateekeyo akalamboko oba ontegeera. Kati mwana Adamu agamba otyo obadde okola ki obadde weetwala nti oli waggulu obadde okola weeti abantu ng'oli wekka kakunyige obubirizi envunyu zijja zikulye zisigga zikweyunire buli kimu kikweyunire. So ng'oli eyo wekka so temututiisatiisa na bumundumundu. Wanyuma ekkololo Ajati mu jjiini wali bulala neŋŋamba naye Ajati bannange tukolereyo eki wali bulala. Omanyi bino ebiwala bino bisekise watumye engatto zo jini zo ebisaati kati ebisaati kya chekiti wali mmanyi neŋŋamba Ajati weetaagayo ka date. Wabula senga wali musajja mukazi gwe oli mwenzi kati wulira by'oŋŋamba nze ndeka nsiiba basajja. Tewali yakikugambako anti ye yali dress code twali tusazeewo kubanga bala tebaanyuma. No gwe wali osinze okunyuma bannange bannaye wanyuma. Anti nkola binnyumira nkola byange binnyumira n'abala bakola bibanyumira. Wali bulala mu jjiini neŋŋamba Ajati yeetaagayo date. Wallahi wali onyumye gwe wali oli mu protocol. Nali era munaye tugezaako kulaba nti nno tukola anti bagamba namyawo tayagala kukola n'abantu kati neŋŋamba wayi nina okwenyigira mu kintu kino nkole nnyo nga ne mukama wange alabe nti ddala bye bamugamba. Naye ate kati ne weebuuza bano benkola nabo bano benkola nabo nina bacoordinator bayitirivu bo baki bisolo kiki. You see, disagreeing with you doesn't mean that I'm your enemy or you're my enemy. It means you have not convinced me enough to full satisfaction for me to agree with whatever decisions or whatever programs you have. Ate kitegeeza nti ndi mulabewo wabula mba sikkiriziganyizza nawe ate togenda kunkakamu lwampaka obanga nkaka abanga agamba omuwala nga omukwanye teeka onkukwanyi nkutaddemu sere kati tugende onkolere kino. No, si ensi busi bwetyo bwetambula. Mature understanding, if I've not understood you right, nkakasa kitegeeza gwe abantu obeerabira tobalinaako nnyo fitina eri awo. Fitina ngikukoleko gwani? Fitina ngikole kwani?
olina molo mmeka nze mpalana balina molo ze siina nengamba bannange ono Mukama Katonda yakuwaaki omusajja omu alina akedi 8 mu Kampala bannange ffe twaliwa bazadde baffe baali liddawa nga bano bazimba zimmoolo okitegeera kale hajati weegomba abalina mmolo ati nze ŋŋamba omuntu ng'ali waggulu nnyo si bantu bannenkana si bwe tuliriba nabo si bw'oli nabo mu ttuluba lyerimu nga tuli mu ttuluba lyerimu oba gwe nsinga gwewala nagondi kati nkuwala n'oyina kiba nange n'omutunuulira obulungi tebabulya abalungi bangi abalina ebisiraani nze nyinza kwegomba omuntu ng'alina omukisa ogw'enjawulo oguvaamu ne gwaka omuliro bwe guti oyo yekka gwe nneegomba naye ate omuntu atalina mukisa gwakisa muliro mba nga nkuwalanira ki nze si walana si fitina naye ogambako oyo aba akumanyidde nkugambako ng'oba onningiridde kugamba boyo tebamwagala wano gwosalawo be baagala ne batagala gw'okuyita ka sekishoni k'abantu n'okateekayo n'ogamba mwogere bwe bati kinamya tebamwagala ffe tetumwagala eno gwe tonjagala naye ate abanjagala bangi gw'ojje bameka mu bwavu olwaniridde abantu bameka kubanga ga sente za Museveni muzeeyi olumu nga mbuuza nga zino sente wazijjeewa ne batuuka ne gamba ono yawanise n'asaba bano ebyalaani yasabirizza ebyalaani nga byakufuukidde ekizibu kati ebyalaani ntwala ebyalaani wabadde obitwala wa kuba babadde baga ebyalaani togenda bigaba biriwo ate nze mmanyi nalabye gundi ekyalaani ebyalaani kati nze kankubuulire nze ekintu kyonna kyensabye wantu gye nkisabye baba baagala accountability kyova olaba nze ebintu byange mbikola mu kamera kubanga ogenda vaayo okinkubise nti yakoze kino n'abitwala bitunge gawuni oba okitegeera nze edduuka eryange lyennina seritandise kati nalitandika mu 2010 yes kimanyi waliwo yaŋŋambye nti Najati ebyalaani agenda bitunga mu gawuni ate kati nze nyabo nze gawuni gye nnina esinga okuba eya layisi ya $3 ate sigawo wano oze wange tewaliyo bitungire wano tewaliwo ogundi tewaliwo ki bagiyita batya eri mutonninyira eri local content tewaliyo byebigize byakutengejja era gawuni ezange nzize ntunda either nze ekimira oba nina ba relatives ababerewe kati ye wagenda wali n'agenda ku mall n'alaba nga alabyewo gawuni ennungi ng'azikuweereza ku vidiyo era bampeereza nebagala munninde musiina ssente oba ekitegeera kati bwe tukola kubanga kubanga neeri era n'abagenda okuwasa like Dubai tulina branch branch Dubai tulina n'abalala sinze nzekka kati bapangisa era abantu okola gundi appointment ne bazipangisa kati we do operate like that tetu operating era nti nno specifically tuli ku kintu kimu mukola ebintu bingi tuli ku kintu kimu kati tuzifuna eri tuweerezaako ne batuweereza wano tufuna opportunity etambula n'ogenda kwadde nti emisolo mingi ne tusasula emisolo emiyitirivu naawe bakukinya mu misolo bannange waliwo bannange olulala wetwaleeta just case ne batusaba $15,000 noga kati bannange gawuni zino $15,000 ogenda zijja mu ddi wallahi oba okitegeera babitusaba naawe onyigirizibwa ng'abasuubuzi abalala kati ate nzaani kideo tekiriiko nti gundi ali mu ofiisi eno oba ali ono bwe bati bwe baba bakukuba musolo bagukuba n'oguwulira gawuni n'obulozi baddiza n'obagamba bannange so kati twabimanyira weebiri naye kati ebyalaani wali obisaba bbiwa ate ne weekend eno tugenda Kibogagga byalaani ab'ekiboga tugenda kujja ku Saturday tugenda ebyalaani naye gwe kankubuulire ekyalaani okimanyi kikola ki kitunga gwe okirabiramu aspect ki eyaki woloota ekyalaani kitegeeza ki bw'oleeta ekyalaani kati ate ankubisa ekyalaani gwe weekuba kuba kati nze nkitafuta mu ngeri ndala etya ndeka
Mpazi tomayi bagamba nti ndi musawo Muganda simanyi nina biki. Waliwo yagamba kalenzi. Waliwo ne yampereza n'angamba bakuwasizza naye obikweka. Ngendo yampasa. Tewala bakomyawo bakwali kukyalako. By the way, bagamba obikweka. Kakana baby. Nze namyalo. Mubiri gwange ngokawokawoka. My kit yoka just tateeka ku gundi ku front page. Naye nze siba nabyama. Webanga musajja ngenda mubakuba maaso mumuwulire abatame. Wembanga mulimu gwenkola njja gubanyiisa ngubakube maaso ngutuse mu bantu kibalume. Wemba sina tewali kyamaanyi. Yes nakyaza anti abamu batugamba oli mwenzi biki malaya naye ate abakuvuma obwa malaya babendako eyo ne babaleka ffe tukyaza n'abasajja waka ne bajja ewaffe ne bakyala oli n'omugjamu amahale g'oyagala oba mutwalo gwa $1 n'okusoba n'omala ozimugjamu. Nze do I settle for less? I settle for the best. That's why I'm working for the best, and the best is Museveni. Chichotegeeza man. Nze I don't settle for less, my dear. So nze ngenda nenkola nakyala, yes, nakyaza. Nakyaza. Wakyaza ddi? Gabbanga. Babimpereza mwaka guno wiki. Ati bagenda ne bajjayo ne baŋŋamba biibyo yakyazizza n'abikweka. Kale bambyo ako ke nakyaza ne mala ne kandi anti naye bamuyitamu nabyogerako eddebye mabega sala yoyo tewali mukolo mulala ndi mulenti by'abasajja ndeka naye eri gyonna agamba empologoma akyali alinze empologoma ewulugume alinze namugamba please wait kubanga nkyasiiba ate njala kutuukiriza kino ekintu nga we nakisaba Katonda kubanga abalabe nina bangi saagala kuyingizaamu kwegatta kambeereko nzize lonely nsobole okufokasinga Allah ntaasa ankendereze ku ntalo ze nnina ndozera olaba zikende si nnyingi siibako Mungu. So kati nowesanga nti oli ajja kujjayo byonna ebyemba yagamba simanya okukyala naye nze nsingako nakyala ate ne baleeta ebintu kubanga ajjukira kampani eyange yennyini ekola packaging era ye yabipackaging oba kitegeera kati nsingako wulira nga neeyambaza ku kyolo ye aba agenda kukola ki atijjukira oli wuna nenzeetumiza yakuwa sente ate ng'olina gomesi tonyumiza ebyo so kati gwova eri noŋŋamba fe abaana ba ONC wano balaba bawasa banjula era kikiri it's no longer a public secret, it's public knowledge. Bawasa banjula ne tubanjuzisa ebyakajanja ebimalayo ate era bali mu bufumbo bwabwe batudde n'abavubuka bawasizza okitegeera tekiriiko okugamba nti ki bawasa bafumbiddwa so nze nga nze siri muntu bino byemalogera oyo malaya biki naye bameka abakakyali wamu eno olugendo lw'ogatunulira agakazi agabeereyo bakuyita malaya gwe yakafumbira omulundi ogumu ate batugabira abasajja 100 mu twawasa kale wherever yenna yena gwe mugamba alina okuba nga nze ng'owakyala ewaffe nga seeyo byakumulyamu buli ngakondya kuki ndeka jati 226 akalulu okalina kati Museveni ani agenda omusinga naawe kubonabona butunuulira gwe wegejinga disiti ogirabye yabazze okumwesimbako tonyumya naawe obanga tetugenda kukola faamu tujjuzeemu bumyu oba ontegeera kati faamu yeetaagamu ente eziri ennene yeetaagamu ki kati ennaku zino walibeeramu n'endogoyi kati tulina camels oba nfuna kati ku bonna ani awo ali gw'olaba asobola okugyawo Museveni ddala nammwe bannaye temutukooya nze waliwo n'ebimu byenkooya ujjawo ntulakadde Museveni alina ababbi be bangi naye watali ekyo siraba I don't see gwe weeyingaani oli ali mu kweyiiya kugaggawaza famire ye ani bano abalala banoonya platform nange neesimbyeewoko njagala ombulire kati ku bonna ani asobola okugyawo Museveni ani alina amagi atonyumya naawe
tunyumya ku bantu yawula okusobola okubeera ne leadership skills, oyawule n'okubeera ne favor, oyawule n'okuba ne luck. Ekuwulizisa abantu ku ekyo ky'oba oleese. Anti bagamba nti kana akalulu we kagenda obbalemera. Abantu bangi be mukutte kati mukama wose omugamba nti abantu sibawe enjuyo nange nsibe weeyange. Kayumba nina kamukaleke. Sibawe enjuyo nange nsibe weeyange. Ngwe iyo nzojjiza amangu naye bisijjiza amangu. Kati ate oba okitegedde. Tewali kati ebyo bye muli tusibewo ebirala naye tetusibaawo bintu bwe bityo. So kati ekyo ky'ogamba oba funawo nti waayitamu ofune olubuto oba nange ebintu tweteekawo obanga bya lubuto bwe bityo. Ate ebyolubuto obyagala. Egwekyo oyagala nnyo zina. Obusiraamu gamba laata kirabu zina. Sinaga zina oyinza ofumbirwawo. Tosemberera obwenzi. Naye kati gotandise ebintu byasibaawo bintu bye tukolera. Anti oba oyagala kuproving a point. Museveni agenda kuwangula. Agenda kuwangula ate agenda kuwangulira waggulu. Okujjako obutaweza okujjako percentage wenebeseemu kijja kusinziira ku baana abawadde ssente za mobilization nga obubbi bwe bana bazibbiddeko. N'abantu nti babakwata nnyo. Abantu okubakwata kyekiki. Waliwo abantu bameka be baakakwata. Undi bamukutte leero. Ono yaani? Waiswa. Pazi Waiswa yaani? Leka tekikola. Spokesperson. Omumyuka Waiswa Muna. Muna. Anti kati ekyokukwata Museveni yalagidde bamukwate. Sikiinaako bujulizi. You see, mu ebintu ebimu bikolebwa without Museveni's knowledge. Nze we nategerera nti muno mu Uganda waliwo abeewa obuyinza n'amaanyi. Oli we yakira ku makya n'agamba Namyalo bamukwate sima bamukole batya biki Museveni kyokka gwayagamba kolo yi Museveni amugaye naliyo bwe bati nga ntudde. Muzeeye ne mugamba nga mpulira kino bagambye nagamba please concentrate on my work. Ngalaga nti talina na order gye yawaddeyo. Naye oli nga yeetuma agambye abantu Museveni agambye Museveni banaye Museveni oyina ennaku banga oyina agafere mu gavumenti yo. Oli agenda n'avaayo ne profile naye n'akwetuuma n'agamba Museveni andagidde kukola kino. Oli najja n'asenda abantu Museveni agambye kyovula abamuteekako okubba ettaka. Ogenda omubuuza agamba ettaka liririda nga nekyomubuuza takinaako knowledge wadde. Nga tanabiwulira nako. Oba ndowooza yatuwa amaanyi mangi oba yateekawo n'atuwa ebbeetu lingi sikitegeera. Nga tabimanyi nako. Ng'eddembe lingi nnyo anti taata nnyo jjajja nnyo mayi bajjajja abazzukulu bwe bagenda wali eri ono ayonoonye kino ono apamye mupampa ono akoze biki ono ayiye amazzi jjajja mukyala n'ava eri ajja akuba omwana oyo muleke naye katumale okwetegereza pampa eddala erimu susu eba erimu pupu kati ye jjajja. So ebintu ebimu bijja nga si yaba abigambye babikole. Ate era ne mu system yennyini eya security eya poliisi era mulimu abamulwana nga babikola creating a budget, abamu nga babikola nga they are just misinformed, abamu nga babikola bamukyayizise nga era wonoobeera nti naawe ku mulimu gy'okola si buli omuntu akwagala. Era obalaba bulijjo bavayo Zubeida kino n'akuvuma n'akola kirala tasuze naawe akulaga nga waakumanya ennyo. Kati ebyo mwebiri kati ate Museveni afuga eggwanga eddamba olowooza bameka abamwejweteekako awo bangi. So it's just a matter of time nti atekinga decision okunoonyereza wafuna ekituufu ate Museveni n'ategeera amazima ate abamulalamu. Twandibadde ffe tetukyali wano baba abituteekateekako byonna. Namyalo kino namyalo yagenze mutoyi sente aziwa bayimbi. Kati n'obuuza abayimbi tunuulira abakoze ebivulu byonna wakati wa mitwalo 2 abo baki bantu. Kati nze nga chief muzzukulu ngenda wali mu kanisa ngenda wali eri mu ofiisi y'omuntu n'entuula awo nendeka wali abantu 2 bengenda okuyisaamu enjiri ya Museveni mbawagire nabo bafune kye bazze ewaabwe ngenda wandi wobeera gwe ogenda wali 2 kubanga 2 gye nnoonya sinoonya gwe ali eri mu bitiibwa ku Serena agenda ku hoteli okwebaka n'abasajja oba n'abakazi.
So kyekitwawula nze ngenda eri wali bantu kubanga abantu bano be baawola Museveni akalulu oba baamuwola akalulu tulina okumanya lwaki abantu si basanyufu tunokole ebizibu kiki ekibaluma kubanga tajja kutuukirira ku buli muntu kyekitulondesa nze eno office protecting interests za national chairman kati ojja kuva eri oyagala ebitiibwa namyalo otamba kitiibwa genda mu ssabo gye wali ebyagala ebitiibwa ate kati tojja danama tojja kussa tojja kukola batya oba ontegeera naye kati nze sirina ku reportinga wa muntu bano abaagala ebitiibwa namyalo anfukamira nga nfukamirira ngani oli katonda tofukamira kuki tofukamira oli katonda oli ki oyiri Sophia eyalumu ebisa oli ani bannaye woba tolina bannange mwabe baagala okutuwa ebituwa kati olaba abasajja baga oyo namyalo amanyika atya abeera tya waatyo alina okunfukamirira oli nakukola ebikolobero byonna 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 ofuba okulaba nga ki okakkana akussa wansi awo bannange wengenda okudibira kale kandibe kireke todiba era omusajja mbojja wange oyagala biti ebintu birina okubeera nga kakkana bebi si buli muntu nti abeera mu laavu ya local content abantu abeera mu international content tafaayo oba ofukamidde oba tofukamidde kasa laavu ebamu vaibu ng'ogikuba abantu mu maaso abantu ne bagitegeera international content wakaleese nakulabe wakaleese kuva eri mu mukulu nze nakoowa local content bannange abantu baatutama content sooka omutunnyonnyo tetubanga ffena tukyali mu local beba abasajja baagala anti tuzali fukamira ebyo ebintu ebiroko kati nterayo amazibu g'omu bbaafu wogeterayo ofa love erina okubeera versatile si kubeerawo ti oyina kikwate basenga bababuulirira ekintu kimu omusajja olina omufukamira olina omuwembejja oti waliwo abataagala yabba wembejja nga yayagala biri crazy you have to go mad make him wild kati ebi wildness teyeetaagamu calmness yeetaaga local content bambi zimanya biki mukyala genda ontereyo amazzi naabe w'omalirizawo emmere nga tonnagigira ate nno nga tewagisaanise bulungi simanya ettooke teryagonze bulungi male genda olinnye ekitanda nja kukusangayo oliwa okola ebyo ebibozibozi ebyo bannange ekintu kirina okubeera free nga mukyenyumirizaamu nga mwetuma mwekka wemba njoza ebintu tekigana kweraawo akakkana si wano bw'oba njoza ebintu tekigana kukwata lweyonoerawo tewali kyerikujjako oba owulira wemba njala obuliri tekigana kutegulawo ngoye ziteeka wali eri mu washing machine ebintu bwe bityo let us live a free life freely nga tewali eyo bibeerabeera bya order kulaga busajja kati wolaga obusajja so what anti yaba mu maka omusajja alina okusajja anti obusajja tobuprovinga namaanyi gwe kola bikakkanya oyo muntu yeebuulirire agambe naye ono omusajja nze neebuulirira nze neebuulira nembyetuma nzekka kubanga n'oyagala omwana w'omuntu naye n'atya lwakwadde kati laavu yanoba laavu eri ofu naye kati laavu yakulaba nti Museveni awangula kalulu mundeke yokka yekuli ku mutwe ye ndi ku mutima n'afuma yakomyeyo namulabyeko wano gwogenda n'afuma bambi nze siba na candidate naye mba ne ba candidates as long as ndaba oli worth ate nga ndaba nti oli pro people and pro ground abanaku obalimu nze siina gwe ŋŋaana ku welcominga siina gwe ŋŋaana kuwagira oba okitegeera kubanga era nabala abantu bavaayo namyalo awagidde simanyani awagidde Kiseke alese bacandidates kati ng'olina bakandidenti bo era abange bayitamu ate buli wuwe yayitamu bayitamu wali otembeese era nabatembeeta because abaaliwo abasooka bankubanga
nga twagala ku new breed njagala tulabe ku new breed etaliimu bya ntalo ogundi amuwadde ssente lwana gundi kino tokiyisaamu yisaamu kino twagala kulaba ku seeka eyo etali ya busuubuzi so kati ogenda kutembeeta nanfuma oba okyetegereza nze sirina gwe mpagira mutuufu okuggyako Museveni wabula wasigadde gwe kola bibatiza bantu nze nja kukugoberera seno yonna yonna wasigadde toyinaayo gwekola otunuulidde bwoti muntu museeke nalina interest era nenvaayo omuntu ye abantu bange abantuukirira kati oba tontuukiridde nkuwagira kuki ate oyinza okumulaba nga takutuukiridde naye ng'alimu ensa alimu ensa naye kati tolina interest weemalirira anti asobola obutajja weemalirira kati jja oli ajje angambe tulabe loopholes wawe ziri tulabe how we are going to sort them out nga nemuwagira mpagire gwali eri mu bitiibwa byokubanga gwe already you have your support tulina okuyambako bano abateesobola tetubayamba yeesobola so nze nga nze nenesanga nti yes seki twawagira era betwawagira twabawagira ne bayitamu ne bagamba mwateekako abantu abalala amaanyi mangi kati Amongo nayina omuwagira lwatuuza oba munkyawa oba temunkyawa Amongo wamuwagira ne muteeka ku maama kadde aga amaanyi mangi bannange kati naawe wulira ate by'otandise nze bonna mbaagala naye ate waliwo abaddewo mu bulamu bwange nga mwenna munno ddala nga munvuma munkuba State House yankuba n'ennwana n'enteeka wali kati bajja vaayo bagabe baane namyalo yateeteta kati nze atalina ssente atalina kindeeta nti olutalo kasita okuba bajeti zange n'ozikuba era oba onnwana kasita okuba n'olimba Museveni nti namyalo yagabye ebintu nga saakikoze era okola ki gwe nga buli kimu otambulira mu negative kyogamba nti omukazi ne waba mubi atya abulayo akalungi omuntu abeeraho n'akalungi nga n'oba oyagala oba toyagala n'oba tomwagala yogerako kalungi kakoze kati gwe oli omu agamba ndi mubi naye ate bangi abaga nti ebyo byatukoledde matiri bona oba ontegeera kati gwe oba oyagala oba toyagala sigenda kuba mu bulamu bwo sijja kubeera gwe nawe tojja kubeera nze kati omukazi oyo yavaayo na acknowledging n'agamba bannange byonna byo byogerayo excellency naye namyalo ku kino ffenna atusinzeeko ate ng'omulaba mukazi ali proud n'akuwa ebimuli byo ng'ali proud tolina kyomuwadde nze emirundi gye bakankuba okuva ku mutto 2018 ino nali ku mutto nze lwakubadde saali mu bantu eno ne bankuba State House eyo ekuba n'engwa n'embula ku ssiini kwe valawa ne tuwaŋŋanguka ne tugendako mu mawanga amalala ne tufuna bye tukola naye yali Amongo ate yali tannafuuka speaker naye tannafuuka ki yagenda wa muzeeyi n'amugamba no your excellency mwana no this girl did this and this and this and this and this ebiseera twali tukyali nga nkyakola naani ne the letter Ronda Nyakairima nga by that time yali CDF gwe nali nvuddeyo wa Ronda Nyakairima ne bamuzza mu poliisi kati awo twafuna omanyi like bwe bakyusa abadde boss wo azze mu poliisi ate bizzeemu ebyokufa oba situation oba olina okweyiya ne tudduka tugende tunoonye muzeeyi it was Amongo eyakwata kam ng'ate yali ng'akyali mu opposition najja n'agamba kam nantwala wali eri n'agenda wa muzeeyi n'agamba oba bakuba kati nze kankutwale nantwala ali nanyonya president buli kimu n'agamba omwana ono yali akola Ronda yali watadada kino kiba naye bamukuba lwakino bamukola lwakino yayimirirawo nga yali tammanyi naye lwakubadde nti yali alaba nti wanadija mulungi 2018 ne biggwa ne tubiisana ne baddamu era ne batukubaawo nga tunaatera okugenda mu kalulu ka 2020 antu waliwo covid batukubye kubyawo tuve ku mutto nga waliwo abaagala okukola ennyo ne batukuba ne tuvaako era noddayo era nenzirayo era ani yanzizaayo yali Amongo ogwokubiri era nze nakagwa emirundi ebiri kati ogwokusatu gwe guno gwenkomyewo ate nga ndi wano kati mwoyo mumanyidde kubanga ku luno yansindika mu bantu ba wansi nagaa kati genda eyo
ofeffette olabe ekiri eyo naye nga twabeerangamu lwakwadde tetwamanyibwa ate by that time lwakwadde tetwamanyibwa naye ngeri waggulu batumanyi gye baali bakkubira okubula okutwala. kati it was the right honorable speaker now honorable Anita Among era yayimirirawo nga sirina mukazi kyenna ndi musasudde okujjako okuyimirira naye okujjako bannange okumwandibadde ng'omusasulamu nali nina kuvaayo lwatu mugambe mukazi gwo nyimiriddewo nnyo ku byonna byonyimiriddewo nina okuwagira oba kugwa naawe oba kuwangula mpangula naawe naye tekyaliko nti oba ki oba atuwadde sente oba ki oye nali nina okukikola era neteekayo bwe bati bulambalamba nga olaba omulambo wegugwa wali nga nina fa naye mpangula naye ngwa n'omuntu wange. So that was a must. N'abalala bano betwali nga ba Adrian eyo yantuukirira ne tukola strategy nga office ono ani Jordan ono wa gundi Western naye yajja n'atuukirira n'ebintu ebimu ebya propaganda ebimu twandibivuddeko. Yes, say that person had what? Oli n'asasula aba youth bona okwadde olwana okuba omuntu omu. Oba kitegeera olwana okuba omuntu omu yajjeko gundi kale waliwo gundi misconception n'okubeera nti kale ffe gwe twali tuwagiranga ebiseera ebyo twali tuwagira Nakku ne bamugjayo ffenna twalumwa nti olwa egi kooti n'esalawo bye yasalawo kati obusungu bonna ne bukyuka ne budda ewaani ewatanga Odoi oba nfuna ne bamubuddiza naye tekigaana kubeera nti mutabani we yali yeesimbyewo ng'ate akawuuse. Kati waliwo ebintu bye tugira ne tubipersonalizinga oli n'ava ku concept kati waliwo nali ndaba luli TikTok someone yava era agamba you say that woman Namyalo she's the most stupid woman nogaba bannange ono nga yeebale kuntwala mu toyi kunsangula kubanga omusiru mbakitegeza mpama wansi nkwata omanyi bano abaana abato abayiga okwavu nkwata wansi nga olaba n'okwata wansi olise abaana abato abaali apuwe kubanga that is the most stupid person. She's too arrogant, so stupid. Naye n'olaba omuntu akuvuma nti you're too stupid nga the level of stupidity and vacuousness that is in his empty head really you can't rate it to your level of stupidity. You can't rate your stupidity to his. Because I believe tosobola kubeera ng'omanyi buli muntu. Oyo mumanyi emyaka 10, oyo mumanyi emyaka 5, ono mumanyi biti bannange kitegeeza omanyi ne Katonda waafuse. That is waba agendayo Katonda. Kitegeeza Katonda omumanyi tewali kyotamanyi. You can't be knowing each and everything. That means even you know how your mom's kitty looks like. No. We have to be realistic. Even if we want to prove a point, at a certain extent, we have to minimize our talks. Ne tuteka a bit to our consecutive talkative mouths. Ne tuogerako ku bituufu. No, si kunoonya content. All the time na like si bantu bagenda bayo bakudde gundi ayogedde nnyo gundi akoze batya ate mmwe ne muvaayo mutugamba olwo abagamba oyo yali tamanyi yali musiru talina magazine namuyamba wootunuulira eyayamba toyogera ku bantu gwe bye baakuyamba ensi eno tewali yeemalirira taliyo omugagga teyeemalirira omwavu teyeemalirira kyova olaba abagagga ba employinga abaavu abaavu bakolerera abagagga naffe abaavu ne tuvaayo nga tetusobola kweyimya kuba tetulina kyakulya nga twetaaga omugagga kati tusobola kugamba ggwe ti ovuma abantu obw'amasiikini bajja bakusabiriza gwe weetwalayo ng'owuli kati nze sisobola kuva eri ngamba bonna be nagenda bano bempadde byanani bano bempadde budraya buki ne mbayita bamasiikini mbu bazze bansabiriza sisobola kitegeeza ne Katonda ekisa kyagenda kikuggyako okitegeeza oba omala n'obalangira ate ekirala okikoze ku ki waliwo okikola ng'ozze okuyamba nga naye olwedde okifuniramu ssente ebyo byawufu waliwo omuntu ayamba naye nga bizinesi ng'akikoleramu ssente n'obeerawo n'omuntu ayamba nga talina waafunira bintu bibiri byawuka
naye tosobola kukeera ku makya n'oyita muntu masikini nga nawe olina gwe wali osabyeko emmere nga toyina. Anti ekibayisa bamasiikini babayamba ate ne bateebaza. Soko okwebaza kwa mpaka kitegeeza oyambye kukwebaza na kushowa keesinga. Anti kuyigiriza mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu bw'oba oyamba omukono ogumu tegulina kumanya. Tosobola kuyamba muntu ate n'omala n'omuyita masiikini nti omuyambye. Oba okitegeera? Nga naawe wali osabyeko ewantu nga ne mu bwongo obwo obutono okimanyi nti naawe waliwo abaali bakuyambyeko ate naawe n'obayisa bubi. Ate n'ovaayo n'olaga public nti nze nkoze nze nabayamba. Okwogera ennyo si kusinga. Bannange twekuze. Takkirizibwa ayita munne masiikini. Buli muntu yenna masiikini. Ewaffe mu Busiraamu. Buli muntu yenna masiikini. Ffenna ensi yonna tuli bamasiikini kuba tufukamira tusaba Katonda atuyambe atutuusize ebye twagala, atuwe obugagga, atuyambe atuwonye obulwadde. Kitegeeza oba ofuusika as long as you can kneel down. N'osaba Katonda. Oba osabye Katonda oba masiikini. Naye tumusaba ya Allah tujje emutuluba y'abamasiikini abasabiriza otusitule eddaala. Naye naawe ogenda mu ofiisi z'abantu n'obenchinga n'osabiriza. Kati oba ofuuse eki? Masiikini. No, oba oli masiikini. So this thing of calling people masiikini, this is poor, this one is what, oli mugagga, so what? Oli mugezi nnyo wandiika ku mazzi tukutenda obugezi. Bannange, let us respect one another. Oba olita ekintu tekikutambulidde, nze nange nina be namakinga. Ne batadda. Ne bagenda ne bagamba oyo alina ettima nabaddamu. Era nabatunda ne bagamba enkola nze manyi nina eŋŋombo yange gamba olugendo lwange naawe luba lukomye wano. Nze kyova olaba era nagamba taata w'omwana wange ne mugamba bannange kyo ekikunneesibyako twesigana mu kubeera twawukanye. Tewazaalibwa nange tewatondebwa nange. Sirina kubeera naawe. Mugamba Namyalo talina mikwano. Nze saateekebwa wano okufuuka mukwano gwo. Nze bantu banaku kyova olaba nze bantu ba wansi banaku bannange. Sirina kubeera nga ggwe. Sirina kukwana kuba tolina kyonyongerako. Tokwatagana bantu. Mulaba akwatagana naani? Talina gwakwatagana. Buli muntu yenna alina amuwala. Sirina gwe mpalana okubeera nga sikwatagana naawe. Tekitegeeza nti nno naleetebwa wano okukwatagana naawe lwampaka. Kubanga twali tetwemanyi. Nze kasita nkwatagana n'abantu bange be bansindikamu gwe bibyo tuneesanga ku police level. Twogere. Kyova olaba nti baveraga oyo daba byakola tebijja mu gundi ye. Waliwo abantu abeetuma bye batali. Nje sigenda kuva eri netuma ekyesimanyi obadde oyagala ondabe ku Serena nga nnyo naawe kacaayi njagala ondabe wali eri. No. So respecting abantu bonna kuba President Yoweri Kaguta Museveni respecting abantu bonna naye ate nze Namyalo nkiddamu. Mpozi mwagaye nti nno buli ayagala mu NRM temanyi kuvuma abantu. Gw'osasula abantu bavuma abantu. Gwe weerimbisa eri. Wano olaga nti oli mulungi. Olaga public no playing sympathy. Naye ng'ate byokola ebirala. Nze bwe kiba nga kyetaagisa ku protecting linnya lya mukama wange nga nina kuvumawo nja kuvuma. Bannange kino nkiddamu. Bagenda nno kukukwata. Ani agenda okunkwata? Nkwata. I'm paid to do that. Era tojja kunvuma ng'oliwo oba opposition. Bakiganye ne bagamba no one is paid to do that. President tabimanyiike. Ebyaki? Ebyo bye muvuma abantu byoddiza omuntu. Kati kankubuuze. Ebyo. Kati kankubuuze nnyabo. Poliisi tugenda kujja tukyaja ti. Nzaawo munsibe temundeetera n'amazzi mundeke nfiireyo. Oyagalanga ki kuba enkoko tuleeta mbisi. Kankubuulire awo mutusibe mujja siba Uganda yonna mugimaleyo. Naye ebyo bye mugamba oli agenda kera ku makya. President bakera ano ne bamuvuma biki. President ye mwalaba akubaani. Ya president bamuvuma. Opposition emuvuma nemubuuzika nemukola. Oli yakoze ka video n'amuvuma n'amuteekera agagamba bwe gati.
kati musajja watu kubanga president wabitiibwa talina vaayo kwewozaako alina kubeera watuke akabire mu kisenge kye bimulume nnyo atuke ogamba obukulembeze kambuveeko anti banvumye nnyo ngaffe bannamyalo be basasula weetuli anti baagaye president abasasula kukola ekyo nyabo kati gwe omanyi bansasula kukola ki kukwasaganya bazzukulu abazzukulu otubudde ebuti otuwa obuugi I'm here to protect the interests of the national chairman, the image of the national chairman, both either in good or bad, as long as I'm protecting. Either in good or bad, because I'm paid. Uliriza abantu pavale bagamba ne bava Museveni amazima agende simanya yajana biki alina okuva mu ggwanga agende simanya no ebesibyeko simanya abakozi batya assa abantu bamuvumya agagundi olina vayo namuvuma agagambo bati president agenda kwedda kati atusirike ffenna tubenga basirusiru nze atudde mu office of the national chairman asasura to protect the image of the national chairman nakola kwegamba ngende buli kaseera tetujja va mu kkooti era ojja bivaayo byogere obivume otunuli oli ayagala kubeera president ovuddeyo ovumye Museveni olaga abantu ng'obubiibwe kati Museveni oyagala akuddemu. Museveni has no time for that because tuli baavu nnyo twagala atuyize weye tujja ssente naye kati ffe abasirusiru bannamyalo be baateeka mu office tulina okuvaayo ne tugamba gwe Kyagulanyi ogambye ki Museveni akole ki omuvumye ki nga nkuddizaawo bigambo ki ati woba mpe mudde nga nange nkuwemula kati oba oyagala nkuwa emmere ompadde emmere owemudde president wange omufudde ekitagasa omukoze batya abantu oluvuma lwa president naye kati era nyakiŋŋamba president yennyini yatugamba ng'ali ekyankwazi you do me I do you, you abuse me I abuse you back. Bali bamuvumaawo tewali bamuvumaawo aba PLU bayite batandise nga mulimu obaani yayisaamu eddoboozi n'amuvuma naye ne muzeeyi n'agamba bastard biki n'agamba you abuse me I abuse you waliwo naye lwavaako teweegomba Museveni kuddamu oli avuma baaba teweegomba Museveni kuddamu oli gayi mulalamu ng'avuddeko kati bambi tetulina muleka mu depression kati muleka atunoonyeza ebyokukola amonitaringe ku police level ffe abali eno ate ffe nze ndi chief muzukulu abazukulu era tetutegeera nnyo togenda vuma jjajja waffe tukuleke tewali muzukulu aba ategeera nnyo era ojja vaayo jjajja yabamukomako jjajja nga ngambi bba tokola bwe ati nga excellence nze jjajja nge bakuvume nga ntunula era mba nina okuddamu kati bakwera gwe oli malaaya okola kati nze nkole ntya kale bambi gwe oli mufumbo nnyo bakuwasa ne baleeta ebintu nga newammwe ekisiraani kye mulina kyamaanyi tebaleetangayo wadde n'akaleku k'omwenge tebaleetangayo wadde akacupa ka soda abasajja bakwebakirako obwereere naye ng'ovuma abantu obayita bamalaaya oba okitegeera nze nakyaza ate nkyakyaza bannaye ngenda kukyaza nga nvudde mu lent period nakyaza ne baleeta ebintu lukalala olina metron nga baleeta ebintu lukalala kingo kivaako kati gwe nkyali mu lent period ndeka tonzigyako mwoyo ng'ogivuddemu mundeka abasajja bagala kunzibako mukisa gwange kati so gwe weefuule oba ntegedde kyenkulaga kutegedde nnyo gw'ovuma bawala bangi balaba naye abasinga tebagenda nabbawasa ase bakyabendako ate bano tulaba line-up wano ekyambogofu anti ffe tubeera tuyitano sajja ne babagula oli omusajja omu abakyusanga ngoyi bakukyusanga lugoyi naye kati oli munnamyalo eyakyazaako kale ye nakyaza ne bigaana ne mbita naye nakyaza ekyekkolige waffe teririiyo kitegeeza nina lack kati gwomanyi kye bayita okubeera gw'oli awo oli beautiful tebakyalangako wammwe bakweggala we bakuvaako tetumanyi oba oli mulwadde oba oli mulamu oli mu transit gy'ova tomanyi ne gy'ogenda tonnamanyaayo naye ate nze yes nakyaza ne bigaana ne bikomawo that's not the end of the road and it's not a must be kasita tuyina empologoma njagala kusiibula sokondeke oyo agira abeere yannindeko nze ndi mu kisiibo tonyonoonezesa ndi mu kukola ibada zange tayimu yo weneeba etuuse ejja kubeerawo
yes wanaaba akyali mubagumiikiriza kubanga era binabeerawo era tujja kumanya obadde oli mubagumiikiriza wagattagattawo awo omwalirira oba tewagattawo bw'oba okyali gundi mugundi mwabo abawaitinga in transit with the ambitions and the ability and having the capacity ajja tuuka gy'alaga to sustain and protect your gains awo nga tukugira nga tukulekawo awo ng'obeerawo bw'oba nga toli amongst those people ate bannange waliwo akantu ke nalabidde okwogera abaana oludde buno buweddeko tewali kintamye ng'abantu abayamba abantu kabe bazadde waliwo abasajja ndaba basingle mothers bambi bantuukirira nnyo mpulira ennaku okubeera nti nno abakazi babazaalamu ne babalekaawo abamu tekibeera nti nno abakazi be bakoze ensobi abamu abasajja tebaagala buvunaanyizibwa oba okitegeera kyokka n'olaba omukazi n'abeefibana n'abaana be kubanze waliwo abantu bakono bange waliwo abambi abakyala be tutera okuyita nabo abamu ne tuyambako n'akuza omwana we single handedly gwe n'ovaayo n'otandika okukiraiminga omwana ate n'oyogererako ebigambo n'okolima kati n'olumba omwana abaana bwe babeera successful ne mubalumba gundi yalekawo biki genda ovunaane mukyalawo omugamba omwana tanfaako omwana takola batya kubanga mwesisinkana eri nze saakulaba mu bulamu bwange nalaba mamange yatundanga ennyaanya nampeerera nendabanga mamange natunda obutungulu nampeerera kati gozze oyagala bituuze bannange gasajja mmwe musaana kubalaawa abasajja beetaga balaawa muzeeyi akimanyiiko ekintu ekyo nti abasajja bali bakayanira abaana be batakuzizza bambi abakazi ne babonaabona bamuzaddemu abaana bana abonaabona n'abaana gwe n'ova eri n'okiraiminga kati no balaba batuusizeeko kati n'obamanya kati n'abeeranga nze namyalo oyayagamba omwana biki kale nze bannange akasajja bw'oba tobaddewo mu bulamu bwa mwanange you're not there and you don't exist. Osigaza kiri wazaala yes spam donor akusikamanyi okay you donated in agony and ecstasy no you donated but you donated did we even in the first place request for any donations you were perturbed tulekeeko so bambi abasajja batabeereddewo baana abazadde abakazi ne bagumya abaana bambi all the single mothers I salute you muli bakazi bazira era tusaba Katonda bateremu omukisa naye ate bambi katugeze nga tunoonyanoonyako obutonotono nga tweyolekera wetunuulira parish development models ebyo biki obwonabona obuprogramu obujja bonna tubuddukire tusobole okutaasa abaana baffe babeere nabo nga basoma nga babeera abeeyagaza naye obusajja obwo akikula ate abakazi mulina nnyo ekisa musonyiwa nnyo nze namyalo sisonyiwa ajja kumusonyiwa nze namyalo nga nkwebaza mulimu ajja kujjukiza gwe oba muggalanda w'abaggalanda gwe abaasinga oba ogenda kukwata eggulu olimpi era ekibi kyemba nakulamu ekyanjawula naawe kyoba osigazza tosonyiwa nze waliwo when it comes to life tosonyiwa sisonyiwa when it comes to life I'm so sensitive and serious with life. Ebirala byonna tusobola obisaagiramu naye with life sisaaga. Kuba oli oli lino kwata east nkwate west go to your final destination I go to my final destination inshallah till eternity oba myaka ameka tonnemerako tonnondola abakazi mubaleke mwabalekera abaana mubaleke babalabirire balabirire abaana temwezunza bupale nga mujja kulastinga abaana bagraduatinga abamu bamalina okugamba oyo teyasoma kubanga wewakoma okumanya wewansuulirawo wakoma kati bagaye mamange ye teyanyongerayo kitegeeza mamange n'olaga abantu nti no gwe ate nabamu babeetuuma kyova olaba abakazi bagaba abaana mu basajja ab'enjawulo lwa busiru bw'abasajja oli agenda okulaba nga bimulemeredde bambi nga alaba abaana be abaagala nnyo tayagala bafune future mbi n'amugaba ewalala
ate tetujja banenya kayobe nayo ne bya Katonda waba yabigera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tele mubarak nga wetusinzira wano ku ONC office of the national chairman Kyambogo nga tugenda okuwagira president Yoweri Kaguta Museveni nga twamusaba nga tumubanja nga tumukakaakomawo n'akomawo mwezi ogujja ajja kubeera nominated tumuwagire era ffe tukyamuwagira era tugenda mukungira n'amabambi abaagala okwetawo bad energy buli omu Museveni atumala ffenna n'ebiri mu gavumenti bitumala kasita bibeera nga obubbi bwabwe butono bannayuganda bonna basobola obbifunamu twekuumire ku ekyo n'abanaku bannaffe bonna bafunemu ffenna tufunemu kubanga Uganda etumala ne Museveni atumala ffenna banna abakozi ba Museveni omulugu bwe gususse tujjamira ebitulakira Museveni atumala ate era eggwanga alimala n'odditetenkanyiza kasita libanga terimu babbi ba bintu ebyo byatuwa ffe ng'abantu inshallah 2026 His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Jjajja Bazzukulu is gonna be on the ballot and we are settling for the best. We as the Bazzukulu of this mighty nation and Museveni is the best as we try hard to protect the gains abagagga protecting gains zamwe n'abawala abaana ab'obuwala protect your gains are in your size please. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibe bulungi mweraba nti naba akolene ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.